Mbadde nziraba naye sinnabazitegera bulungi kubanga there is something fish. Bwe naba mbitegedde nja byogerako naye kati sinnabitegeera bulungi kansooka nkole research amala. Olwokuba nti nno microphones zino abamu bano baba tebapiikinga naye kati tujja biwuliramu ebimu ndowooza era munaba mupiikinga si bwe kiri. Njagadde oddemu ku nsonga ya Abigail because ekutte enkandago y'amaanyi nnyo ku connections kwenali nga bwe nkugambye ensonga ezo mbadde nziraba kubanza social media sigiwanya obudde naye ate njibaako kubamba njagala kulaba ku bafaani bange obwekitegeera naye sinabitegeera bulungi. Omuntu yenna awulira nga bimulemeredde ajje mu sayininge mu promoting. This is business. Omuntu ayagala omuti tegusituukira nnyonyi. Nze sigenda kufuna sleepless night nwana kulaba nga nfuuka kyendi ate neetambula mayumba g'abayimbi mbakola ki mbayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kubanza enkoze ate sijja kutandika kwegayirira abantu wadde tukolera gwanga Uganda naye nze ndi muditambuza ne bano n'abalala abagoberera tegera bakwetokirizi gye bali olabayo bamasakakirizi gye bali olabayo abantu bonna mbaleese ku chat kwe bali so saagala ate kankaite no sijja kwogera bingi but there's one thing I want to let Ugandans know. Nze Dirisa Msuza Kenzo hustler. I hustle each and every day to make my people proud, those who love me and those who follow me. Seguya muntu yenna nze siri politician munesibyewo kunoonya buwagizi. Seguya muntu yenna nkola mulimu guno ntunda music yagadde n'amutola tayagadde n'amuleka so temunengeza nnyo awulira nga tobyagala bireke. Abayimbi omuyimbi yenna awulira nga kyenkola tokyagala kola ekikyo nja kuwagira nkukubira enduulu. Mpuliriza nze ng'ovudde mu bino byonna this is business. Music is business. Oba okitegeera nkola mulimu guno kunzija kulevera okutwala kugulibwa. This is business, don't forget. Omuntu yenna awulira nga ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe ti Eddy oyagenda eri nembadde nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya teri yali akikoze. Ekyokubiri nze obuzibu obuliwo ekisookera ddala Abafirika tetuli united. Abafirika tukkiriza nnyo mu buli omu ani asinzaani twagala nnyo okusinga ku bannaffe. Ebiseera ebisinga bw'otunuulira Abafirika ne bw'olaba ebintu byaffe engeri gye tubikolamu bintu bya kwewalana bintu byawa. Abafirika bw'ogenda online n'okola research emala osanga n'abalogo osanga naki osanga abasezi. So Africa sikulimba bwokola research amala tetuli united tetuli ndozo. The reason why we are not, I don't know why we are not united, but Africans, we are not united. And I think so, because when you go online and you do research, osanga y'abalogo abasezi bali okubajjudde oba kitegeera. So nze ndaba nga abazungu abo bali united nti kizibu nnyo okubasanga nga bali mu ntala ate ffe zetubanga oba kitegeera bakolera wamu. Ekyokubiri bw'otunuulira abazungu abo tetulina ngeri gye tuyinza bayitako. Ennyimba ezaffe mwosanga abantu bayimba ku bendova bayimba kuki bayimba ebintu bye tuyimbako ebiseera ebisinga bibeera byangu ate bibeera bintu byekwigafe. Twagala nnyo omwenge, twagala nnyo sexy, twagala nnyo nakyo ekirala akakoola n'enjaayi. Tugamba Abafirika bw'otunuulira kale bino sigezaako okuzaala wa muntu yenna bakola ki but bw'okola research n'olaba video zaffe n'olaba n'emiramwa gye tuyimbako n'olaba naki olabira ddala nga waliwo ebitusanyusa ffe nga ffe.
and you cannot take that away. Naye ate olumu bitukola ki bitulimitinga mu kuba bw'otunuulira abantu emiramwa gye bayimbako ogenda okulabira ddala nga abasajja abo abazungu they go deep n'ayogera ku kintu most especially n'olaba nga kiunitinga. Like for example bw'otunuulira Grammys, abantu abakozeeko ku research ku Grammys, bw'ogenda ku website ne mu Grammy Museum mu biki n'obiraba, aba Grammy bakugamba Grammy has nothing to do with popularity or sales. Ekyo ne bakisiiringa bagamba Bob Grammy ogigabira omuntu, tebafaayo ku sales z'okoze, views mbeka z'olina, tebafaayo ku popularity gy'olina, naye bafa ku criteria bo ze balowooza zizeziqualifyinga okubanga zibatwalawa mu maaso. Kyenkyanoonyerezaako banange ndi mufirika ngaabo era ebyo ebintu bya bend over bend here mbiyimba nnyo naye nkyagezaako kula nti ntereza tuterezaamu kuba buli nnaku tuyiga oba okitegeera. Naye abafirika ndowooza ekitulemesa awamu kyekyo n'ekyokubiri biri ebintu byabali bantu be babiyiya be bamanyi emitendera gyabyo. Like for example Olympics ne bw'okola otya tetuyinza zibasinze kuba batusinga budget, baleeta abantu 2 gwe ne mutwala 5 ate kuliko ababaka 4 tokubye nnyo ngate kuliko ababaka ba parliament omuddusi omu n'ababaka 4 oluusi ne minisita. Kakati awo nawo ne wabaawo embeera Olympics kandaba Olympics Oscars Grammys kyekirala batuguse World Cup webale nnyo okitegeera nti ogenda okulaba Africa yonna yezeekuba ne balondamu kiraabu emu ekubye zinne ate bo ne baleetera South America ne baleeta eyawa ne balire zijja ttiimu nga 10 kati ne bwoba okola otya. So wabaawo ebintu ebakola nga bo bino bakuumira mu buyinza so embeera mu mbeera bwetyo Abafirika sijja kubanenya siblaming anendooza oluusi n'emiramwa gye tuyimba ku myenge bawala bobina motoka ate ng'oluusi tetuba nazo abantu bayimba ku bogati naye nga ne oluusi nekalawo mutakalima. Tugenda kugenda mu kibuuzo ekirala naye ekyo kituleeta okuba nti nno tukubuuza owagendayo bangi balaga bakusanyukira naye abayimbi b'essalama munyonyo awadi bw'otagireeta basala abamu embuzi mu mitima egyabwe. Lwaki olina obwogezi mu bantu naye mu bayimbi banno kiki bazimba mutima tebakukkiririzaamu abasinga ku bo si basanyufu na buli step gy'oteekinga mastercard ozeesigaliza n'ebbege oba mazima gali nti nze embeera nagimanyira. Nyina oluyimba lwange leero muganda wange Dennis alunkubidde mu mmotoka n'aŋŋamba Eddy wuliriza oluyimba olwo buli kigambo kye wayimbako kiri mu kwapeninga leero naye nga naluimba emyaka 12 emabega baluyita Mondeke Nnombe. Buli muntu yenna ayagala okumanya emirimu mwe tuli njagala ogenda owuliriza oluyimba Mondeke Nnombe abantu abo naboogerako ne mubatusabira kitegeera ate era ne wano wentuuse nayogerawo era mwana ayogedde hasowali nze mmanyi gyendaga negyenkola ki negyenva. Nze mbabulira nze nyina ne bagamba nti ndikaana kambata ne balowooza mbulwali nze ndi hasila hasila namba wano hasila okitegeera sisobola kustopinga kola nze ndi mukozi okukola ku ndi mu DNA and there is no way you can work and don't win. I will keep winning no matter what. Nze just nsaba busabi Katonda nti omanyi buli muntu ali actinga different. Wali omuntu gwe banyonyogera n'aseka, oli ne bamunyonyogera n'akaaba, ono ne bamunyonyogera n'adduka, oli ne bamunyonyogera n'alwana. Kati kansuubire nti reaction zaabwe ezo temulivaamu muntu n'ankuba essasi. Kuba someone can react bad, oli n'awulira nga ali so defeated. Nze waliwo omuyimbi yajja n'aŋŋamba ng'asaagasaaga nanga naye mwana amazima gali nti okikubye nnyo n'effenga otulabisanga abatali bayimbi. Okitegeera ngaffe otulabisa bubi tulinga abatalina kye tukola yakiŋŋamba ddako naye ng'alinga asaaga naye oluusi yali asaaga bambi naye okikulaga abalala kye balowooza you reflect noga nze kino ekintu mbadde manyi nti nkikola oli n'akulabirako kubanza abantu aba inspiring to be here sibatukanga nako naye olaba bulabi omuntu ng'akola ekintu n'ogamba ekyo nja kukikola olwi n'akola ensobi n'ogamba eyo sijja kugikola. Ffe
we learn by doing tuyiga ne tukola tuyiga naye nga tumaze nakutuukirira mu tumugamba kintu kyonna. So nsaba Mukama nsaasire abantu abamu baleme kureactinga bubi gye bujje because I'm still winning. Sikaza ibibuzo bisatu tuve wazi. Neyazale yanzege nzaje Premayanja aka Mr. Wabwan kola ne TV. Eddy Kenzo nyimba nyingi of course ziliwo walone empya kati nga tudigida era tudigida oluyimba. Naye abantu bangi bwe bamanya nti oli nominated mu Grammys beebuuza nti oluyimba olwo nga tubadde tetulumanyi kwegamba nga balabikanga abakibuusabuusa nga tebakitegera bulungi okava nabamugamba nti nno oba yaguliridde. Olowooza lwaki abantu balowooza nti oluyimba olwo lwetulusaanidde kukunominatingisa mu Grammys? Amazima gali nti ebyo bisigadde nagabwe nagambye nti background noise. Oluyimba twaluyimba ne tuluteeka online for that audience. Enyimba zaffe wano mu Uganda ozimanyi. Nyimba zaffe mu Uganda zina style mwe zitambulira era zina emiramwa kwe zitambulira ng'eggwanga. Oluyimba nga gemera olusuubira kutuuka wa mu Uganda wano kubanga lulina mu luzungu wante tumwogere. So amazima gali nti oluyimba twalukola naye abategeka Grammy ezo bazakabeera emyaka kati nkaaga mwemeka mwetaano. Inze sirina kyemanyi kubo yazitegeka yali ayiiya biki pulaani ye yali ki era simanyi na formula gye bakozeseza kubanga myaka nkaaga mwetaano olwaleero ne Beyonce agifuna n'akaaba. How powerful it is today, how relevant it becomes every day, how big it becomes every day, I don't have any idea. Sound gye baagala ne bye baagala sibimanyi. Okitegeera tusabumitinga ennyimba nnyingi mu Grammy bo ne balondako zibawulira nti zibaagadde. Ekyo kibuuza nze nyina ne kyemmanyi era bwe njogera ebingi ku Grammy mba nnemba siina kye nzimanyiiko. Neringa lotale. Okitegeera kuwangula green card. Kulina kuwangula green card oyinza kinenyezanga oba waguliridde. So be bamanyi kye balwagalako be bamanyi. Nalina nnyingi ze bandironzeeyo wano nyina ennyimba nga buli boda ku boda oluyimba bwe baba tebalulondayo ne balonda olwo kinenyeza nze nkimanyi kyenkimanyiko. Abagamba buli abateeka mu politics Bomati B simanyi mukyala we bali ku boodi mukwano bw'oba toyagala kumanya gwe abatayagala. Ebintu bya Grammy byerambuludde ku website yayo bulungi abagikulembera n'abagitambuza. Mati B taliiko ne mukyalo nabo ba voting member ng'abalala kuba abantu bateekawo embeera ekola ki senga babadde nga be basalawo nga bwe mubyogera senga nagiresu senga twagiwangudde naye tuba ne twagiwangudde musirikeeko bantu mmwe kuba nti nkyali active ennyo mu bintu by'okuyimba bino naye bwe naabanga agenda asilowingamu ng'emyaka gyeyongedde ndowooza nze omu kubaliteekawo akakiiko akagenda otereza watu za Uganda kubanga nze mmanya awaadi kyetegeeza ne kikyeyongera ku muyimba n'okumanya nti nno omuntu omuwa ekirabo ng'okimuwadde mu butuufu bwakyo bwa gye kimutwala. Ebintu byawana abantu babiteekamu feeling. Gundi teyambuuza simuwa awaadi, gundi si mukwano gwa gundi simuwa awaadi, gundi yagaana okunnyimbirako simuwa awaadi, gundi yakoze kwegamba ebintu babiteekamu feeling. Olaba nze leka nkubule kati ng'olwaleero mu Uganda wano tuli mu Uganda naye nze nkubuulira nyinza n'okuba nga sibeerangako nominated mu ezo awaadi z'abo abaswangiza avenue naye nga lwaki I don't know. Kyogamba sirina nnyimba zikwalifyingawo, kyogamba siri munnauganda ng'abalala naye wadde n'awaadi emu okitegeera. So ekyo kikulaga ki? There is a problem somewhere I don't know and they can't even explain. Okitegeera. So mu Uganda tukyalinamu obuzibu bwa feeling nti oluusi nyinza okuba nga siri mukwano gwo naye ekyo tekijjawo okuba nti nina ekituufu kyenkola. So tulina okukola ebintu nga tutaddemu obwongo nga taddemu feeling. Abantu bano bakozesa feeling. So ekyonoona awaadi zaffe wano kuteekamu feeling, bateekamu feeling. Oba okitegeera n'olina agandoko naye otunuulira abantu kati ng'abo aba Grammy ne bakwata Burna Boy ne bamwama ki Grammy nga asobola okuseeringa Madison Square mu America ate ne bakulaga nti afe tokaana naffe genda ku website yaffe. Ekyo ekintu kyakamalako emyaka 65 ekiwandiiko ekigamba nti tetufa ku sales na popularity ffe tumanyi betuwa na lwaki tubawa kakati. So naabo
wadde nze sibanenya nti tebanominatinga tebakola kinyinza okuba siqualifying naye okusinziira ku level kwendi ne bwentambuza ne sero zenyina Eddy Kenzo festival biki I think I've done something tuyinza kuŋŋamba anyway let me not go so far so abo bokka n'abalala abamu baliteekamu nnyo feeling sinakunzenzeka ne kubayimbi abalala baba olaba wabawo omuyimbi golanga ng'oluusi bambi yeetaagana naye nga naye tebamulabyewo so bateekamu nnyo feeling batusaba Mukama buli kimu kijja kutereera. We have a great generation of these people. Bana boolaba baze bagoberera ebintu bino babiraba babitegedde bagenda kubitereeza.